tugenze ku bivumbuddwa tukyali ku mukadde ow'empereerwe omukadde Nakiyimba abonaabona n'ebibye bye yeekolera naye ng'ate abooluganda baagala okubimujja mu ngalo. Bbalaza ya wiiki ejja tugenda kuwulira emboozi ya ssentebe Richard Ssekimpi owa zooni ya Kiyanja ku kyalo Mpereerwe. Nakiyimba kwawangaalira. Ono agamba nti mu biseera Nakiyimba we yatundira akatundu ku ttaka lye yali muwandiisi ku lukiiko era bingi yabirimu. Naye katono nnyo ssentebe nti Nakiyimba yagaba wa nawa eno n'agyongera wano kakati ye ekkubo lino nali extendinga n'alizza wano ye n'azimba. Ebyo mu birinde nzizeeyo ewa jjajja Bassemuwemba oba kale nnyina abazaala wamuwaawa. Namugamba zimbaawo ennyumba emu ya bisenge bibiri netukkirizaganya kati nze ne ŋŋenda ekiboga kubanga nalinayo office duties nendwayo nagenda okudda nga bazimbye ey'okubiri eri nembabuuza nti ate nga muzimbyewo ey'okubiri. Sisita wange naŋŋamba nti eri emu tubadde situjjamu ne batabani bange ate olaba bakulu kati nga my relative nembireka. Kwezo kwesasulya ssente emitwalo 4 ez'Ekinanda ngamba Ssemuwemba. Awo wali awo asookera ddala weyasasulira emitwalo 4 kuba kye nali maze okubawa kyokka nga bino tetunnabyongerako. Nakino jjajja kinziremu. Oyogera ku nnyumba 2 naye mu kikomera mulimu ennyumba 3 kati olwo ey'okusatu agamba mbe bakkiriziganya ne Bawoli Kinyala ne bamenya eyiye yasookawo kati ye n'abazimbiramu eno n'alimuvinga n'oluguudo okulujja mu puloti yaalwo. Oluguudo lwalina puloti 808 ne balujjawo ne balwongera ene wa Ssemuwemba kati ne bamuzimbiramu ennyumba ne bamuwaayo ne ssente mitwalo 45. Ekyo nkirinako obukakafu kubanga nze mwennyini nawulira nga boogera nti Katumba yatusedde kuba Katumba yaguza Bakinyala. Katumba yatusedde yatuwadde emitwalo 5 kwako konna akatundu k'ettaka ketwamuwadde. Kati bazimba ennyumba ey'okusatu mpozi wabeeranga kiboga kati eggwa okuzimba otyo eno ennyumba neggwa ne batandika okusulamu baba bakatandika okusula muno eri yonna bavuddeyo eri eyasooka bagimenyeeko ekitundu Kinyala agimenyeeko ekitundu sisita wange n'afa. Okuva olwo tetwaddayo kwogera ku bikwata ku ttaka okuba sisita wange kweganga sina gwe nnyinza kubyogera nabo nabo nga tebalina ngeri kijja bwe babyogera nange okutuusa wano mu 20 wakati awo kankubuulire kino wajjawo domestic lwango nga mukazi waswa agenze ku kyeyo. Kati mumanye na kino okusoowagana wakati wa jjajja Nakiyimba n'abaana ba muganda we omanyi we kwasibuka. Akeera ku makya naggulawo geeti eyo n'apuushinga abaana ene wange naggalawo n'agenda. Obulidde ng'ate nze ndi mulwadde. Omukozi wange gwe nalinirawo ng'akola emirimu 2 asoma ate ankolera. Kwegamba morning hours nga zino ng'omukozi tabeerawo aba agenze ku ssomero. Kati okwo kwe kwava ne mugamba nti lwaki oweereza eno abaana nga nze ndiwo nzekka ng'ate omukozi wange nantoo ng'agenze ku ssomero. Owulidde abaana ne bajja wano ne bapamaapama buli awo wonna ne bagenda ku taapu emmanju kiri ekitone kisumulula amazzi ne gagenda. Kati bannamugambako ng'agamba bulokole ki obwo ndaba bano baana bo simanya bazzukulu bo biki mutubulira mbu mwalokoka. Kkiriza nti emboozi eno we tunaagimalira nga mpawo okusika muguwa kuli mu booluganda bano ekyaddako kwe tunaatandikira
bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunyo.